Ngazazemo bana mama nga Katonda yasazeewo nti olujja lugudde teri agenda kukola ki akuluggala kyova olaba sometimes tulina okuba nga tetukkiririza mu God's own timing Katonda asobola okujja gy'akujja eri yonna n'akuleeta nga Stabua n'akufrontinga mu maaso g'omutanda era n'agamba nti era ne Nnaabagereka akulabako n'agamba nti n'abalabi bakulabeko munnange Stabua owaffe gw'omanyi tegubadde nno gusoose yayitiddwa okuba nga atayimbira omutanda performance yabadde nnungi nga bwe yatambudde wabula ate experience eno buli lwetuukawo olugoye lwabeeramu atereka ewaka n'agamba bazzukulu mulire kolaki bali lulabako bamanye nti era munnange nange nasimibwa omutanda ebigambo nno saagala kubanga mbiddamu nnyinza okwonoona katulabe interview ne Stabua ne experience ye akyamutambulira kityo okubanga ate aperformingira Ssaabasajja Kabaka ne Nnaabagereka Mwana okusaba kimutata ubira ku bantu be waisu si magezi gange of course nawudde bulungi kinawe kiraba ne kusawa ya lero nkyawulira bulungi kubanga tuli bangi mu nsi ne kulaba nga bakubira nze ne baŋŋamba Ssaabasajja asiimye bw'omuyimbira mpulira bulungi era nebaza Allah ku lwekyo ne management yonna yategese omukolo okunzikiririzaamu ne Ssaabasajja mwebaza okunzikiriza ne muyimbira simanyi sijja kulimba biseera byonna nze nebaza Mukama waliwo ekintu kye bayita feva tekyo tebakigula tosobola kusasulira abantu nti bakwagale abantu buli muntu ateera kumakya nakola ekintu nga manyi ekisinga obulungi kuba kuyiya biyimba buli muyimbi ayiya luyimba nga manyi nti werukola ki nebisinga obulungi abantu ze basalawo so kati nze nebaza Mukama sirina kyamaanyi nze Katonda ateekako feva gwamaki nemaza n'abantu okunzikiriza ku mulundi guli watugamba olugoye dress gye yakusiimiramu wagitereka kuno gomesi tewagiterese nakiterese obadde otya nawe abaana bange balirabirako n'abazzukulu ne ku Facebook nabitaddeyo okitegeera okusinziira comments ze twabye ku Facebook abantu bagamba kikugwanira olwa neeyisaayo n'ennyambala alhamdulillah bona simagezi gange abantu okulaba nti muntu yeeyisiza bulungi buli muntu amanyi muneeyisaayo abamanyi yeeyisiza bulungi so kati abantu webatulaba ne bagamba neeyisiza bulungi bebali kusiima nange ezo zembeera zange tebukera nkya ningamba kaneeyise bulungi ekitegeera mbayenze kati ate omuntu nagamba kuneeyisiza bulungi so bantu bebali kusiima ngeri gye neeyisaamu nga simanyi nti ndi mukweyisa bulungi ngenda kwongeramu bwongezi maanyi buli lwokola ekintu abantu ne basiima onoonya engeri gy'okyongerako kwegamba abantu obeere nga era obakolera ebintu ebirala ebipya birungi bambulira mukyali abo abantu barespectinga abantu era mbebaza kuba ekyo bebaletuwa kitiibwa kubanga ffe tuli bawansi ku bo kitegeera so batuweera ddala okutulaga nti tuli bavunanyizibwa era batwetaaga baba bakikuweereza bukyali nobeera ng'ogoberera mpaka omukolo bwe gutuuka nze siri muyimbi wa wadi no nze ndi muyimbi w'abantu kuviira ddala ku gurawundi era nzi kati awaadi byeki bitegeeza ati oba simanyi kyebitegeeza yamumeke bannange tulina kyensinga okwagala mu nze buli lunaku nyina show okitegeera buli weekend nina omukolo babeerayo emikolo egy'obuvunanyizibwa ng'egyo ne bampita nga siryawo nti obanyimanyi n'okumanya ebyo mu nze byenjagala kitegeera so n'ebyawaadi nabyo bwe biriba gyebiri nabyo bajja kumpita nga simanyi naye nga sinja kuddawo awaadi
Okay, oyabadde Stabua Natooro tukwagala nnyo mami. Banange lumu olisanga Stabua nga ayimba ku mukolo. Bw'oba tonnafumbirwa ogamba kanfumbirwe enzaala omukyalo n'amanyi okuba nga atayimba ku mikolo alinga Papa Misa Kisemakula n'abayimbi abalala bangi ba Rema, ba B2C, Bruno Kayino obuyimba obw'emikolo bungi. So sometimes music really communicates nga we batugambye omwogeza atugambye nti bananga baana bayimba sijja kuba nga tentambuza obudde